Butereevu kansubire nti mukyali bulungi nnyo bulungi ddala mujebaleko gyonna gye mukakalabya mu abakyagikakalabya ate mu abaagimaliriza mukulikeyo mikono gyange mukakalabizo amanya nkyali Omumbejja Aisha Nassolo naye nga waliwo amawulire ate ge tugenze maaso n'okubeera nga ate tutegeerako mukwano gwange jjukira celebrity yenna waaba alina ekiseera kyayitamu ekizibu bingi nnyo ate byongera okuvaayo ng'ebimu bya bulimba ebirala nga bituufu wabula kitwala ebbanga okumanya nti gaali mazima oba bwali bulimba kati no munaye tubadde tukyali awo ng'ebya Pastor Bugingo bikyakutte wansi ne waggulu ate ne wafubutukayo omuvubuka naye bw'ati alumiriza Pastor Bugingo agamba mbu naye mutabani wa Pastor Bugingo era mbu Pastor Bugingo yamuzaala bw'atyo munnange n'amusuulawo ne maama we omuvubuka ono mbu by then yali tategeera wabula mbu we yakula ne babimugamba era yagamba nti munnange maama we yafa ebintu bineno si byangu n'akamu n'akeddagala kwegamba bikusobera onoonya ne woobitandikira naawe mukwano gwange ne bikusobera wabula oluvannyuma lw'akatambi k'ogenda okubeera ng'ate olaba naawe tubuulire gwe kikyolowooza ku katambi ako ddala kituufu gwe mundabayo ey'ebintu oba si bituufu kati nno ba social media in-laws olwalabye akatambi kano buli omu munnange n'atandika okuwa comments ez'enjawulo okusinziza buli omu engeri gye yalabyemu akatambi abamu bagamba nti omuvubuka ekituufu ye afaanana Pastor Bugingo ekyo kituufu oba nedda osobola okubeera ng'ate otuteerako comment yo wansi awo mu comment section ebagambira ddala nti omuvubuka mu butuufu alagira ddala nti mbu mutabani wa Pastor Bugingo ebyo si byange ebyo mbijja ate wali mu comment section bagamba nti okusinziira engeri gy'afaananamu n'engeri gy'afaananamu Pastor Bugingo mbu ayinza okuba munnange mutabani we kati nno munnange nze akuleetedde amawulire gano essaawa eno ekituufu kiri nti sibikakasa wabula ndiwo kubeera nga ate nkutuusaako ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ebipya byonna byonna ebinaaba bizuuse ate ku muvubuka ono butereevu nja kuba mbikutuusaako naye nga biba si bituufu bannange twewale nnyo okubeera nga twonoonera abantu amannya n'ovaayo mbu nze ndi mukyala wa gundi yansuulawo naye ng'ekituufu tobangako mukyala we okiraba bawala bangi nnyo abavuddeyo nga beeyita simanyi nali girlfriend we simanyi nali mukyala we oli n'avaayo mbu nnina n'omwana we bagenda otwala omwana ku DNA ng'ekituufu kiri nti tebikwatagana nga tamuzaalanga namu na ku mwana so tulekerawo okubeera nga twonoonera abantu amannya abantu batwala ekiseera okubeera nga ate bazimba amannya gaabwe wabula ate gw'oyinza okuvaayo n'oyogera ebintu ng'asaaga munaye n'oyonoonera omuntu erinnya ate abantu abamu tebasaagirwako to the extent nti gw'oyinza okuvaayo n'oyogera ebintu ng'olowooza ozannya agenda kukwata akusibe n'ebisumuluzo babikanyuge ovundire mu kkomera olw'egyo emizannyo munnange ekitategereka bangi nnyo babikola nga balowooza banaabifunamu n'ate munnaye ne bifundikira nga bo munnange bekiridde so tubeere beegendereza katambika kano goodbye for now toseetuka kitange Bugingo ye yanzaala nansuulawo ne maama wange n'amusuulawo Sama ya chari mu ggwanga yafa n'okufa bamba maama wange yafa kitange Bugingo ye yanzaala nansuulawo ne maama wange n'amusuulawo Sama ya chari mu ggwanga yafa n'okufa bamba maama wange yafa